Lungu yanneesamba kuwa binoga ayitako kuutwe era saagadde mbeera eyo eyinza okundeetera okukabirirwa muli kyenvudde ntuukawo kubanga era agumye n'aguwanga nga batamukedde. Manya atamukedde yagamba nti agumye n'aguwanga. Obuganda bwe bumu n'azaayira emitale ew'emugga. Lwaki munnange okulwawo oba okukandaalirira? Kubanga anaanyumya takeerewa. Waliwo ebigambo ebitera okukozesebwa nga so birina amakulu gaabyo amawufu. Tulina amabago, tulina amayina, tulina kye tuyita ekimyu, tulina ne kye tuyita amafuvu. Kati ebyo byawufu naye abasinga babigatta babitabulatabula awo. Amafuvu tugasiba bamulekwa, amayina tugasiba bamulamu, ekimyu kiba kya mulangambi. Mulangambi ye musajja abamu bakolera ensobi ne bagamba ssemwandu. Omusajja tabeera ssemwandu olw'okuba nti omwandu byebyo ebyobugagga by'omwami by'aba alese ku nsi. Olwekyo wabanga omwami yafudde kitegeeza omukazi alina kubeera nnamwandu olw'okuba yavunaanyizibwa ku mwandu ebyobugagga bino eby'omwami ono bye yakola mu bulamu ng'akyali mulamu. Ettaka ebyobugagga bye yagula oba bisolo, mbuzi, nte oba ennyumba, byonna bya bugagga bye, n'abaana byonna tubitwala nti bya bugagga bwe. Kati omukyala yaba abisigaddemu, n'olwekyo tuba tumuyita nnamwandu, y'ensibuko yaakyo, asigadde mu mwandu. Kale nno omusajja ye mulangambi. Mulangambi tumusiba kye tuyita ekimyu. Kakati amayina tugasiba bamulamu, ate amabago tugasiba nnamwandu oba bannamwandu, ate amafuvu ne tugasiba bamulekwa. Obyawudde bulungi biri bina. Nkomyawo obeera ng'obyawudde oli wa mukisa nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Nze omanyi kyesiraba nga sikyogera, enkuba tejjuza kamoome. Naye kansiwulire wano, saagala kufuuka nalulaba ate yalaba embiriizi z'ekiswa. Nze Munnabusiro, awangaale Sseggwanga.